kangalike baita senior yake na from B 15 nalindi mu senior 5 oloza senior 6 awo. Okay. Ale tuyingira dali tutandika paka timu yetu li olusi ne bitabo ko olusi ne bigirera nga bomanyi. Era mwe tuli still. Senior wa mukolera wa wali mu camp ki? Wali wa gravity? Wali tonayingira gravity. Ali nsoma. Ali nsoma nenga nkole wa gravity nagenda yo mu nagenda nga wise ukakabanga. Okay. So, omalo kola scenario ani yakola production bawa digiboy yalikola twali tuchabira ku masanyi kugundi ku nateta natete je bagamba mu mfufu ka million je yagano okugenda ku recordingira recordinga sebe wa downloads na twazije wabawe te yali ku masanyalaze yaita na yambuka masanyalaze bona bajja ne kamili yajanga bawo yaita nafuna linya lya amanyi bawo ne abantu bajjanga ne bakuba bamwe bazalawo bali ne bafundigira atenga batidde azibawe tetazije ngoma zirumamyo nesikyalosi yagikolera awera ku masanyalaze sebe ngombe ya eri mu mfufu ngana nayambuka ino ku masanyalaze post nyinyi awo waliwo omukisa gw'amaanyi ate we yasukane gubukira ddala ne kuba gwa bawo no mwegatta nnyo lukasera bawa 00 bawa 00 bawa kyekya kibagatte nnyo abamu nga baloza manager wo ati kati okusookera ddala nze ninamu ekintu ekimanyi sporting talent. Okay. Nze solo sporting talent kati kansoke nkoye example okimanyi omanye Bwino Director V Adrian Pomujukira na muwayiti nalo kakwatira bakamiri nze namuwa sport ngalenda bantu wakabi nange nalinga naye musajja wange ngenjale muluma abira kawe empeyo taza tabbo neze na mu sporting isine mutegeera kati ze bwana mumanya dda. Okay. Nali nsoma yitwa kwataganira ebyo alina gye yansanga. Okay. Niwe nawulira tashi omuntu okusoka netegeera wano waliwo ekintu ekyenjawulo ate nga wampisa so kati yampuliranga ennyimba nyingi obudde businga twabumalanga ffene oluva ku ssomero oluva mirimu mbeera wuuyi. Yampulira ennyimba nyingi kyolwawuliranga ennyimba nyingi nnyo bawa bawa ati yali mukwano gwange mukwano gwange kyolwawuliranga ennyimba nyingi paka kati. Okay. So otukadde wa gravity nga tunatuka ku nnyimba za olisona kati awo nagenda nenyingira university awo nenga nafunamu ko obuzibu bwa ssente emirimu gikyangalana nali nsoma nenga njapa. So kati nali nnoonya wawe ndeesigamye njire nga nkyakuba ekibali kyange mpola kitegeera wawe ssente zaali zakyankalanye muli nagamba wawe nyiza okwesigama kati mukama yiwa tubeyateme ekkubo gulabite yansanga ku wabbawo awo nagamba ziru kyekiri okunze nziro nyimbira bulungi nange onyimbira bulungi bikingeera bwomanyi nga si studio ya migaldemu nga ali kwalaali sebo nze nkubira ddala oli dansi oli. Okay. Naawe ng'omugamba akuyimbira bulungi ng'omwabanga just enyimba ze ezimu zaali zinyumira si zonna n'ezimu zaali zinyumira ate nga alina ne energy. Okay. Ate ng'olwedde muyimbi w'amaanyi kitegeeza ng'akubyemu so kati n'okwesigama wantu w'amaanyi bw'oyiye ekiddako mulamu. So kyekikujja ewa gravity odde ovuga ebibyo byali bintu bingi butakkaanya era nga bamanya emirimu. Okay. Butakkaanya wano nawali n'empisa embi oluusi omuntu zayinza okuba ng'akolaze wowe onyange nyinza okuba nali situukiridde nga twaliwo ekiyitira n'ogamba kansule mundu mu maaso n'obulamu basically lwebyo natukanga muwandikira ennyimba kuba twabeeranga bamukwano ennyo nga muwandikira ennyimba naye yatuuka n'ateekawo embeera etali nnungi. N'ogamba kanti nnyimba kize wamuyambako omuntu atudde ekayinza ogamba ziri yesudia nono munnaye waliwo ne nansonyi okugendako mu maaso awo oluyimba lwe nakoze olwo oluyimba lwavudde ku bintu bingi byotugende tunuulira olunaku lumu nalabako interview ya gravity ng'ali ku Ibrahim Kasa ku Holocaust Extra era amukyazizza namugamba olwesagaze nawulirako emabega awo gwe ne ziiru nga muyomba mpulira tebamusasula biki yayogera ebintu bingi naye na statement gye yakola n'agamba nti ziiru talina magezi gasobola kumpandiikira luyimba. Statement yo nene tuli basajja sebo bakulu tukoze omanyi ddogo wange okujja ku interview nalaba ku simu agamba mutata talina magezi kizitowamu kituufu so kati nagattagatta ebintu sina magezi kati nengamba gaayo ono yagala mulage nti nina amagezi bikitegedde era nsobola okuba oluyimba mu lunaku lumu ng'ate ndutaddemu obwongo bungi nnyo kuno kantuteekemu obwongo mu lunaku lumu omutuukeko eyo atuuyanemu okitegedde kati yagamba ziiru tampandiikisi yawandiika mani olwayifisa kigambo sente nakifuula mani ne statement yali nene yamazalawo oba totegedde nga oluyimba olwo lwe nalukolera gravity teyaliyo mani lutalo bye nayimba yabisanga munanga nabiyimbye ani yakola production ani bawa olunaku lwe nalukola gravity teyaliyo mu studio kitegeeza producer oba mutuufu producer aba alina demos kuba producer akola oluyimba deme ba wansi ye zabula neyo yonjirina nakumpita
ndala kyali wange jina giteekamu edda nagenda nenjikeberamu nga mweri kati nagenda wabawa ne mugamba njagala kukolera gravity luyimba nangamba ziru saagala kiggaayo ekyo kirina empisa embi kyajjana mu studio yange kiringisaamu engatto kyammanyiira nemugamba manyi kyetuba tukola goli mukwano gwange kulabidde ebbanga kubanza ebbanga limulabidde ebbanga mubadde naye ate ono gravity nga nali simumanyire nga tewanabeera mu mbeera mbiri mwaka temanyi mwanti kiba tukola badde kunsaba ku lwange mwesonyiwe tugende mu maaso kuba kati naye omuna ekyawa nemukola tebigasa badde nsaba nze nkola oluyimba oluyinja muleta aba yakusobya mwetonde okole ki akwetonde mweyongere nze nkwata gundi emuzze wa bbawa kuba bbawa yalya mugoba nenkola oluyimba nendumutwalira nasooka n'aluzala wamu nga omanyi amazalo gae kati oba omuyimbi sijja mumubira naye wamaanyi yalulira namugamba nkuwerawo $2,000,000 loluyimba olwo nkuwa $2,000,000 nga yalugula yalizanya mu motoka nagamba oluyimba olwo $2,000,000 kola ali malowoozi gange ng'awulidde eddemo n'agamba ziri nkuwerawo $2 kati mu nfu omukulu n'agamba oluyimba lolabika luli mu magiko tetwali mwezi nitwetusokola ntudduka ekikulu yaddukirawo ekiro ekyo nangaziru kangire okusudia nkola oluyimba luno nemwanze naye nina gyendaga tujja kukwatagana tukasita byonna nabimaze agenda okukeera ku makya nga bali mu lutalo naye nga bakoze oluyimba lwabwe era nasanyuka nga bwomanyi nti olwedde bali bantu bamaanyi neŋamba waali naye olwedde nga twesuubizayo akasente ate nga tukeera ku makya nga bonalaba omanyi omuntu okeera ku makya nagamba ziri oliwa nti ndiwa ndisooka ojja ebulali lugatti omuntu ngobeera nemwezi kumwezi okumala emyezi nga 7 ate ng'olina emirimu gy'okola kisobola obutabaako buwandiike naye nga bwemba mwayogera ng'abantu ate ng'olaba omuntu gwe wakukolera emirimu entuuyo z'omuntu agenda odduuka landiroodi nga mmanja emyezi kumpi nga 7 mwana ate ng'ennyama gy'ensulamu ya bbeeyi emitwalo 3 tayimuzi 7 ebiseera eba mu 2.1 ogenda olaba bwotibwa $1,210,000 ziiza okulabika ng'entini mu maaso gabalinamu mmwe abali eyo manyi mwagamu abalina ebizimbe nesifeseewo kufa ebiseera ziba nyingi kali kasente kangimu kati nze bamanja 3 naye nga kya 17 kati baba nkutudde nange nebeera nga ndi stressed ate nemutunduza mu nsonga ate nanvuma buvumi kituufu akitegedde olwokuba yalina erinnya nayogera ebigambo bingi ate jjukira ba tolina linnya abantu bagamba obuukira yagala mawulire omanyi mwana abantu abamu tebasooka kulowooza omanyi okulowooza kintu kizibu n'okufumiitiriza ebintu ebyo bibiri bizibu kyobola omuntu naye okwogera kyangu naye abantu tebafumiitiriza omuntu akulaba ngambadde empale embi n'agamba ebifaala alabika talina ssente abantu tebala okwogera kwangu naye okufumiitiriza kizibu nnyo bwe kiri so kati nentuuka nenyiiga ate olwaliwo noluno oluyimba luno bayita musomesa zaali nyingi naye kati nkubuddako ezaali ez'amaanyi nnyo musomesa naye nzina muwandiika ne bagamba awo yayoza the agent era twayoza the agent twamusangako mukyalo eyo nga ddugala yalina oluyimba oba nkalabuko something ntulika nkalabuko in fact ebiseera ebyo ngandi kugalya the agent sava mu music nga nze ne iburake tuleeta the agent twamusanga mukyalo eyo nga ddugala nga akuba nga ziro ekigenga kikuba ekyo kisobola okunsuula ekyo nangamba naye kirituukati ekampala tekijja kutuukayo kijja kutuuka mumanyi motoka tudde city wairawo wiiki nga 2 oba mwezi wiiki 2 sikyaliwaliwo kabanga awo tuba tuli kwa munija awo nali ngeze gula ka splash awo kwa munija awo nafuluma emmotoka ya gravity twapakinga nnyo kwa munija awo ne tukuba ekiboozi wansi awo bangenze okulonda splash mpulira gaya mpita gwe zero ndaba mutuga nenzeyemba bigambuza story akibuzi kyo bali nga ayingire mu kan buza nkole kijagula ka splash gambe nyote noma aso ko yingire anyingira mu motoka nanzanyira enyimba za da agent ezo nangamba ekisajja kiro kijigamwa kiriwa kyonna kitwasanga mjani ngamba kibadde kifudde nangamba zino nyimba za tuzi zino ngamba zibadde kyati teze zikwatira kuwanze nyote noma bakyayimbi kino bazato wekiri ngamba kiro kigaye kigenda tusuula kino mutwaza kutaddamu kulya ku kyennyanja zero zenkubulira naye kati badde bagala tukole ki nangamba dde njagala nkolera oluyimba bwe ruti oludduka bwe rutyo style edduka nasobola nemugamba nze ne kadongo kamu muwandiika kuba kati nze ndi music gwejoleteyo omuyimbi ogwesigo tugambe tuyimbe ku thimu yemu enyimba bazibe promotion yemu yakakasa oluusi amajja gano gatukwatamu abantu ne beesuddiyamu babiri si babiri ofuna omuyimbi wumba omutya kole thimu egyo oluyimba olwe promotion egi ojja kakasa bwe kiri nemugamba tupikeyo oluyimba tugerewa steve mnakuba engoma
mwana njitandika kati nsomesa baliwo nabadde onenduwandika oluyimba netuteekayo okay n'endala awo nyingi so oba okyali ewa Gravity ne Fefe Buse ebiseera bye yali gyali Fefe yali yavaayo ye yali yakusooka okuvaayo Fefe yali yavaayo naliyo nze Rafex nali ne Shide Style onegera mulaba mitanga RPG Kanda awo ne badansa awo nabo bavaayo bawembola abo babeerangayo oluusi nono gayo nalina akabiri emabega ono ani gundi oluusi ne bazina Edwizi oluusi ne bazina n'abawayawo amata kale so briefly mwana wange 00 Nantamegwa akuyisiza mu lugendero okuva eyo so olugendo olupya tulina tune empya gy'otandise kayimba ako amanyi nali bw'onawulira omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera ogwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne baamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575